Ngende olotya music abantu bagamba mbuno osirise nnyo munaize nyimbira ku pesi yange tewali yantuma kuyimba nazuuka buzuukusi ne ngamba kanyimba so that means njagalira when releasingira bafaani bo tobafaako eno abafaani babeerayo naawe babeerayo ate miziko wange nze mukola si wabbanga nti nagenda kuggwako guno omwaka mubeera neze nakuba emyaka nga5 era zikola nze nziraba nga zikyakola abantu abasinga beebuuziza Leilah alina kayimba kapya ka pushinga olwavuddeyo ne bagamba n'obuukira Alien Skin tukakuleveeyo kyokka ekisinga okusesa nadde ngenda kuta oluyimba naye kati nabitadde neŋŋaka nnindeko wabeeyo akolayo ekikolobero mubuukire oyo ndyoke nte mujja kuba mwanvaako Alien Skin yakola ki talina kye yankola nze nali ntudde awo ekimotoka ne kiyitawo nenvaibingamu ebyokusaaga nga bwobimanyi n'omuntu n'omuganyonyonyonyo naye nga si kituufu okuddugaza meeza nyanyanya kati tuyogere ku munange lwakuba mbuki because some came in the mail today. These nuts. Got him. ate nze munaye saategedde nti nomujja kunyiiga nnyo nze nabadde byange byakusaaga naye era amazima googerebwa naye nga ninayo ekirabo kye ngenda muwandiikirayo oluyimba oba album n'abaana be bonna basimanyi abaana ne champion gudo ne kireva gye naabo kati bajja nze simanyi wabbasanga naye nze bo bamanyi ow'okunsanga banoonye nkole ki mbawandiikireyo ku nnyimba ku bwereere ngenda kikola ku bwereere abaana aba TikTok bansonyiwa abaana ba TikTok bagambye muno kuva emyaka gyonna gy'oyimbidde oli upcoming ate oyagala nze ndi mwana muto by the way natandika okuyimba nga ndi mu primary kati bw'obanga olina oluyimba lwange lw'omanyi lwonna kitegeeza twenkanya emyaka oba nkusingako gumu oba onsingako bw'obanga ozimanyi nze natandika oyimba nga ndi mwana muto so mwabambalira emyaka mbona mukadde kati bagamba nti amaaso g'omukulu awaddugala kakitegeeza muwulirize namukadde zaategeera temunaakutegeera Leilah oli muto mu myaka emeka nzigenda babulira myaka gyange kubanga mukwano oze kunsaba waffe kunnyanjula kumpasa emyaka tubiveeko naye gwe kyoba omanya bw'oba omumanyi twenkana oba onsingako twabadde awo Abitex n'ategayo n'agamba akuyisa emirundi emeka nabagambye oyo just nginamu pakyoluya ekikofiira kigwe wali ate lwaki kubanga simanyi lwaki yaze nange nampita lwaki ampita oli ye promota w'omuyimbi kati promoting nze siyogererwa kuba promota ndeko oyo naye ate nkwakyo ntyayo naye nga naligenze otyayo ki anti musabula mukuba nnyo otya amagye bansuubiza okunkuba naye nga nedda nze sikubwa ndi mumbejja Kayondo yugugomi akayimba kawagegenyeza Leilah wabadde okamanyi wabadde okawulira buwulizi nagamba ekimotoka kyadde kiyitawo nga kiriko emizindaalo nempulira okuddugaza emeeza nyanyanya okuddugaza neŋŋamba mukama tuli kuki kiki ekyo kati nemunayi nenzirawo neneebaka maama ngenda ozuukuka ng'essimu yange evuga neŋŋamba kiki kino naye nagambye musonyiwe mwakubye nnyo nammwe baana mmwe ne muvuma omwana omuto bw'ati Alien Skin muto mpulira bagamba muto yakajja ne ku siini era kitegeeza nti bw'oba wakatandika okuyimba kitegeeza nti wakazaalibwa naye ng'olinayo ku nnyimba za Alien Skin endala z'omanyi waliwo liri lwenjagala lwasimanyi lockdown onzijukira nabikole naye tokola lockdown onzijukira lockdown ng'oyimbira mu nnyindo Leilah omusajja bwate bwayimba eddoboozi lyeyo omwana omuto maze wiiki seebaaka muli kunze anti banaye nalungiwa banoonya kyebanvumako tebakiraba kati bagenda ne bavuma obukadde baniwe bagenda olaba omwana si mukadde ne bagamba kati tukole siriimu
kati ate ngambe ngenda kwekebeza na buli omu agambye mbu nina sirimu naye ate empiso banankuba mmeka emikono nga mimba ejja nnyo banankuba mmeka kubanga baagala okunkebeza bangi ye mugenda kunkebeza nababuuza mugenda kumpasa mugenda kunyanjula Badi Black agamba ateekayo results zo ateekayo ezize nze sigenda teekayo nina kwekebeza nabenjagala lwaki nekebeza nebesaagala kati nabo abantu bayogera rehab omanyi nina degree in social work and social administration sometimes ngenda mu counseling z'ebyo ebintu rehab bakwano ya milioni 3 omwezi muli awo rehab tebamanyira kumanya na sente za rehab bamanyi oba rehab oba ogenzeewa nze mundeke ne rehab zammwe kubanga temuzisobola singa batuuka esaala ne bagamba boka bakwetwalire mu rehab osobola okukkiriza ngaani antwala mu rehab olaba owaddata oyo asobola okusobola milioni 3 naye gwe wali gyetaaze ng'omuntu sigyetaaga koza mu fine naye we baba baagala kutwala mu rehab nze mbagambe nti zibeera za milioni 3 nze zemmanyi milioni 3 omwezi tewala asobola milioni 3 mwezi ku Leilah Kayondo nze sirina kyemfa naye yamanyi sijja balimba ebyo byannemye n'okuddamu nange nagambye really? Nempunga mukaawo nesuka nenkubawo siriipu tewamukubidde kasimu namukubira koze namba yenjirina naye nanyiga bize emirundi 2 Leilah bw'obeera oyingisa oba ogegenya ayise nedda sigegenya nyimba nga bwe nawulidde okudugaza meeza muyimbi buli muntu yenna alina agenda ku microphone muyimba ate buli muntu ayogera asobola okuyimba naye ate bw'oba tokimbye bulungi tuli baddembe okwogerako lwaki tetwogerako bana nze kwegamba nina kusirika mu bulamu bwaba kategori ya muyimbi kikaki ngeri gy'oyinza omuyimbi simanyi eyo kategori naye nga namusuubizaayo omuwandiikirayo ko tulabe oba asobola okutereera just byayimba because it's bibi wetaaga nga just polishing nababuuzizza kamubaaka etya nze bwewandabyeko ne billboard nti nategese esho bali nina oluyimba lwe nafulumiza nabaga nadde mu vibe zange singa nadde njagala kukola oba if something was staged nalwadde ngenda nentuula ewantu nga watukula bulungi nenkola makeup nenyambala engoye kuba nze asinga okwambala mu bayimbi abakyala nalibadde byonna byawulidde okwetonda tonakkiriza kwetonda nakoze eki kubanga nange nawunze simanyi kyenakoze simanyi kyenakoze wayonoonya oluyimba lwa munno yamanyi nti kamiliyoni yakuwa kolabos kamiliyoni akola n'omuntu nga si mulungi nga tayimba bulungi mbu naye nowagisabye bubi bambi nedda senga agikuwa ayobede ng'ayimbidde mu style zange nga n'amagezi gange gemuwadde tukola awo n'omugamba tuula wano mutabani kola bwoti bwakitetenkanya nga tukola mutabani anti mwagambye ndina mukati bubaka ki bwowa alien skin gwe ng'omuyimbi yamusooka nina ekirabo kye nga kya album oba kya nyimba mbuulire ayimbe bwati nsobola muwa hit nekuba the whole world nebagamba bannange ono omwana ate nga akoze atya nze zekka ndooza asobola okimukolera mu maana abakomenti nze waliwo yagambye muno Leilah Kayondo okuyimba kwamulema naye kennyini tamanyi ate ali kubayiseewo abalippira oyo amanyi nti erinnya nze simumanyi linnya kitegeeza nti ayinawo aziwuliriza ennyimba zange mu kisenge bafaani abakuvumya obagamba ki timwasabudde ate obaka obusembayo eri Uncle Abitex oyandeke talina kyannanyi ene kyagamba ayinza okutegeeka nno omwaka guno alina n'egundi asayininga abayimbi tansayininga olaba Serena yamulema ate nze atalina hips Serena ina hips
ndowooza nange nze bwe mbadde ndowooza. Thank you for your attention.